Obulabirizi bw'ennamirembe n'abafamire y'omugenzi Canon Ernest Kibuuka bategese okusaba ku Lutikko ennamirembe okw'okwebaza Katonda n'okujjukira obuweereza bwe nga yava mu bulamu bw'ensi nga 3 omwezi ogw'omusanvu omwaka oguwedde. Okusaba kuno kwetabiddwamu Ssaabalabizi w'ekkanisa ya Uganda Dr. Samuel Stephen Kazima Mugalo, omulabizi w'ennamirembe Wilberforce Kyolwalira n'abafamire ya Canon Kibuuka abalondemu nga bakulembeddwa Nnamwandu Margaret Nanche Kibuuka. Reverend Moses Kayimba atwala obusumba bw'ennamasuba ku lwa famire alambuludde ku byafaayo bya Canon Kibuuka mbadde n'ebyo byatuukako wakati mu buweereza bwe. Asimye Obwakabaka bwa Buganda n'obulabizi bw'ennamirembe ne bonna ababeereddewo. Ssaabasajja Kabaka wa Buganda yatukola obulungi obutagambika era n'atuma okusooka omumbejja omukulu Nassolo n'ajja e Luseka n'obubaka ate awaayitawo ssaawa n'atumira Oweekitiibwa Sipiika w'Olukiiko lwa Buganda era naye najja n'obubaka ng'ajjukira omukwano gwe yalina ne Kanoni. Dr. Kazimba asibye abakristaayo okutwala ekyokulabirako kya Canon Kibuuka nga bakola ebiyamba abalala basobole okujjukira olw'ebirungi nga bavudde mu bulamu bw'ensi. Buli lwe tujjukira omuntu nga buli we tuzze tuba twetaaga ebintu byeyayagalanga ennyo tube nga tubitwala mu maaso. Tujjukidde abo bonna abeetaaga ffe okwasabira, abo nga bayetaaga okusookosebwa okwefaananyirizaako nabo. Ye omulabirizi w'emikono James Williams Ssebaggala Yennyamidde olw'abamu ku bakulembeze abekkusa bokka bagamba nti bebaviiriddeko bannansi mu ggwanga okukaaba olw'embeera embi. Bino abyogeredde mu kusaba ku kitebe ky'obulabirizi emikono nga bagoberera ebiragiro ebyassibwawo. Era mwalabye ti ne bwe babadde basoma bajeti y'eggwanga ate bennyini be tweyateekamu obwesige baatandise okwekuba empawa. Tutandika okwebuuza wa gye tugenda. Ne Provost wa Lutikko y'omutukuvu Philip Nandireeye mukono Reverend Canon Ernest Kagodo yennyamidde olw'abantu abasaddaaka bannaabwe. N'okusaddaaka tukulabyeko ng'oli asobola okubba omwana ku luzzi n'agenda n'amusalako omutwe. Ekyo kiruma nnyo bannange omwana abadde omulamu n'otamukwatirwa kisa. Ate omuyimbi George William Kigozi amanyiddwa nga Jostede awabudde baserebu banne bulijjo okwebaza Katonda kubanga yabasobozesezza okutuuka we bali. But you've survived up to this day. Corona has taken us like 4 months and you're still alive. So you need to always keep praying because you are among a few that have some. Bino abyogeredde mu kusaba ew'omusumba Wilson Bugembe Kabulengo mu Wakiso era nga yasimye n'ebyawandiikibwa. Why do you spend money for what is not bread and the wages for what does not satisfy? Listen carefully to me and eat what is good. Bugembe asibye abaana ab'obuwala okwekuuma mu kiseera kino eky'omuggalo. For us, God is in our school. We still, even our countries, our motto in Uganda says we lay our future in the Lord's hands. The Lord has kept Uganda. The Lord has kept Africa. Come on, people, you are alive.